Government etuyambe tuzimbira amalwaliro, government etuyambe tuzimbira amasomero. Naye musobola okunganya ssente ne uzimba ebikanisa. How stupid are you? Including my parents and everybody. Chokola nze sikyawa ssente mu kanisa yadde n'emu. Tusonda ssente za Reverend agule emmotoka. Tusonda ssente za Reverend agule ki. Koma nnyoko. You have no schools, you have no hospitals. Temuli agasajja gali eyo bakazi bomete balina gye bazaalira, abaana bomete balina gye basomera. Naye muli mu kanisa muvuganya musonda. Anti mulina okugula ekkanisa. Kakati nawulidde ab'emutundu basonda TV. Ate nga TV ekubirwako obulango bugenda direct ewa nannyini ewa boosi. So sigwe nkumunye kamuje yagisonze. Radios ezabalokoleza, TVs ezabalokoleza ziyitako obulango bwa MTN, Pepsi Cola, what whatsoever. That money goes to the direct. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, kanzikize nti muli bulungi, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bassebo ne bannyabo tubadde tukyali awo ate ne zireeta abafuuyi b'emmindi nga nabo bazze mu nsonga z'enzikiriza nga nabo balina kye bagamba. Nga bwe twewaayo omulimu omunene okusomesa eggwanga lino, abaana n'abazzukulu balitujjukira kubanga entambi zino tezigenda kuvaawo, ne bano katubayambe bazzukulu ba Lusifa. Ekisooka njagala kubategeeza ab'emikwano nti eggwanga lino obuzibu lirina terimanyi byafaayo byalyo. Abantu tebasomye byafaayo bya ggwanga lyabwe. Yensonga lwaki osobola okola omukyala ng'oyo ng'avudde ku mindi emutabudde omutwe najja ayambalire abantu b'enzikiriza ayogere ebigambo byennyini ebiragira ddala nti obusamize bubi. Ebigambo byennyini omukyala byakozesa bikulaga obubi bw'ekintu kye kyatunda. Abo bakazi basamize bafuuyi ba mmindi be beeyita mbu bannono. Kati ennono bwe ziba nga zifaanana bwe zityo then tetuzeetaaga n'akatini bwe kiba ng'ennono ebyo bye zoogera nga zifaanana bwe zityo nga zifulumya obusagwa tetuzeetaaga. Nkiddamu tetuzeetaaga. Kati njagala kukuyamba bwe nti maama nakazadde w'eggwanga nze sisobola kukutyoboola kubanga Katonda akwagala yakutonda mu kifaananyi kye. Sitaani yakubuza bubuza n'akukwasa ekkubo eddala liwalooza nti tuufu naye nga Bayibuli egamba nti enkomerero yaalyo makubo ga kufa. Kati katukuyambe ne banno abakuli emabega bamaama Fiina bakubulwa simanyi baani bonna bamisambwa ne bamayembe bategeere nti eggwanga Uganda Katonda yali agala kuva dda. Bassebo ne bannyabo kimanyiddwa bulungi nti obwakabaka oba bakabaka bebeetolererwako empewo ennono enneeyisa n'enkola zonna zitandikira ku bo. Ekyo kimanyiddwa bulungi. Bassebo ne bannyabo obusamize bubadde wano ebbanga ddene. Kati nga temunaba kwambalira bannanzikiriza oba bannaddiini mwe musooke mwebuuze obusamize bubadde wano ebbanga ddene mwe mukoze eki? Ng'oggyeko okusiga obukyayi, ng'oggyeko okutta abantu, ng'oggyeko okusaddaaka abaana baffe. Kiri ku likodi, nkyogera ku likodi. Abasamize mwe musaddaaka abaana. Mwe musaddaaka abaana. Ekyo nkirinako obujulizi obumala ne be bakutte n'abalabiseeko n'amasayo gye basanze obuwanga bw'abantu. Mwe musaddaaka abaana. Ng'oggyeko okuleeta obukyayi, okukyawagana mu booluganda. Kikye mukoze? Kubanga bassebo ne bannyabo Kabaka Muteesa mu 1875 Uganda yali teyina Bayibuli. Uganda yali teyina nzikiriza yonna okujjako okusamira. Nga musamira wano abantu nga basamira. Naye Kabaka okuyita mu musajja eyali munnamawulire gwe bayita Henry Stanley n'agendeyo n'amubuulira ku bigambo bya Bayibuli. Kabaka agenda okuwulira ng'ebigambo ebyo by'amagezi okusinga ebya lubaale. Kabaka n'ategeera nti abantu be beetaaga okubiwulirako. N'agamba Henry nti wandiika ekiwandiiko osabe Kabaka oba n'abakyala wa Bungereza
aweereza abaminsani bajje wano basomese abantu bange ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Era waayita emyaka 2 mu 1877 abaminsani oba abamissionary bajja wano ne batandika okusomesa. Kati ekibuuzo bwe kiba ng'obusamize bwali bulungi nga bwe mugamba, Kabaka mulamba amanyi obusamize n'okusinga gwe, abumanyi. Lwaki yalaba nga tebusobola kuyamba bantu? N'atumya bajje basomesa abantu enzikiriza, n'atumya bajje basomesa abantu Bayibuli. N'olwekyo temugenda kutuzzaayo mu bintu bye twavaamu ebitalina makulu, ebitalina mugaso, ebitalina maanyi. Mubaddewo ebyasa. Kiki mwali mukoze? Olinayo eddwaliro lyonna ly'omanyi nga lyabasamize be balizimba gwayogera? Olinayo? Kubanga bano abaprotestanti bwe bajja tusobola okubalabirako nti balina eddwaliro, tusobola okubalabirako nti balina amasomero. Bagenda okujja nga mwabasamize weemuli muyina ki? Ng'oggyeko okubba abantu. Muyina ki? Kiki muyina? Muveeyo mukole video mugambe nti mutulage nti lino eddwaliro lyabasamize, mutulage nti lino essomero lyabasamize. Muyina ki? Mwe mwaliwo okusooka nga abaprotestanti banajja mu 1877 nga tebanaba kujja, mwe nga weemuli muyina ki okujjako okufuwa emmindi ne zibasiriza amanyi? Kiki muyina nga temunavuma bantu? Kiki muyina mmwe? Bwe twavaawo obukatuliki ne bujja mu 1879 obukatuliki ne bukola ki? Nabwo ne bujja. Obukatuliki ne buzimba amalwaliro, buzimbye amasomero. Mwabasamize abavuma abantu muyina ki? Kuba mwe mwasooka, mwe mwaliwo. Naye Kabaka bw'alaba nga temulina mugaso, temulina makulu, temulina kye mwongera ku ggwanga okuggyako obubbi, ne batumya abantu bajje basomesa abantu Bayibuli. Ne mudda mu mwoyo ne muwangulwa. Mwawangulwa dda. Mwawangulwa dda. Nkidda mwawangulwa dda. Temulina kye musobola. Temulina. Ate mulina ki? Bwe tuvaawo Obusiraamu bassebo ne banyabo nabo ne bujja mu 1844. Omuwarabu Ahmadi bin Ibrahim naye n'abuleeta. Yali omusuubuzi w'amasanga awamu n'okugula abaddu, naye n'aleeta ensigo y'Obusiraamu n'eyingira wano. Kale weewawo nabo bali awo balina ebizibu byabwe, naye nabo balina ekibuli. Bazimbye amalwaliro, bazimbye amasomero. Mwabasamize be baasangawo mbabuuza muyina ki? Muyina ki? Nga temunavuma bantu, emindi nga tenakulinnya ku mutwe kuvuma bantu. Mmwe mukoze ki? Ontegedde? Nabagamba nti nga tonaba kwogera fumiitiriza. Tuula wansi ofumiitirize. Tova ku mmindi n'obuubuuka. Sooka otule wansi ofumiitirize maama w'abaana. Tuula wansi ofumiitirize nga tonaba kuvuma bantu. Fumiitiriza ogambe naye ffe ng'abasamize abaasookawo, kubanga abasamize mwe mwasookawo muyina ki? Nga tonaba kuvuma bantu. Bwe tuvaawo bassebo ne bannyabo mu 1893 okuyita mu missionary oba omuminsani ayitibwa John Pilkington. Bwemba erya Pilkington lyogedde bubi, siri muzungu naye ndooza ye Pilkington. Najja n'atandika revival ey'obulokole be bayita ba born again. Ne batandika era ngenda n'empulira oyo omusiraamu simanyize lisaaca obukrista obulokole bwatandika juzi wano ku mulembe gwa Museveni. N'omutunuulira n'oga nti fiizi maama w'embizi ze yatunda akuwerebwe yeyita Sheeka Bible yatunda zaaki? N'omutunuulira n'oga nti kati ono aswaza n'abaasoma. Abaswaza kubanga bw'oyogera bw'otyo East African Revival etandika mu 1920. Mu myaka egyo gya 1920 etandika, omuliro gw'enjiri gutandika. Abasajja baleka emirimu gyabwe bagenda mu kubuulira enjiri. Omuntu ogwenyeza okuwa ekyokulabirako omusajja ayitibwa Simeon Nsibambi, eyali kitaawe we yali prime minister waffe Apollo Nsibambi. Be bamu ku baaleka emirimu gy'obwakabaka
ne bagenda mu njiri ne batambuza ebigere Rwanda Congo. Omusajja ayitibwa William nagenda, kitaawe w'omwami John nagenda, be bamu ku basajja abaali mu njiri eyo. Kati bw'ogamba nti obulokole butandika, simanyi nawulira aga bulokole simanyi bwatandikira wano ku mulembe gwa Museveni, simanyi abakombosi be babuleeta, n'ogamba omutwe guno gulimu ki? Abasajja nga ba Apollo kiva e Bulaaya ne batandika East African Revival. Era naliko mu ggwanga lya Tanzania mu kibuga Dar es Salaam, n'ensanga ng'abasajja bali eyo bayimba ennyimba tukutendereza Yesu, nga bazimba mu Luganda naye ng'ate Baswahili tebamanyi na kye zitegeeza abamu. N'olwa revival yava mu Uganda n'etambula, abasajja bayimba Oluganda. Kati ate mwagala kutuzzaayo mu busibe bw'obusamize, mwagala kutuzzaayo mu bintu ebyaleeta empalana mu bantu, mwagala kutuzzaayo mu bintu ebitalina makulu. Ensi yeetaaga Katonda, teyeetaaga mizimu. Ekyo kye mulina okutegeera. Kubanga lwaki Bayibuli esomesa mu kitabu Bassebo ne Bannyabo ekya kantandike mu Isaaya essula y'omunaana olw'ekkumi egamba, era bwe babagambanga nti mubuuze abawaliko emizimu n'abafumu abalira ng'ennyonyi era abajoboja, eggwanga terigwana kubuuza Katonda waabwe. Ebigambo by'abalamu bandibibuuziza bafu. Tetugenda kuddayo mu miguwa gya Setaani. Teri agenda kuddayo, teri agenda kuddayo. Mwali mulooza muli b'amaanyi, mufuuye emmindi emimwa gye gizimba, mufuuye emmindi amannyo ge gasiriira, mufuuye emmindi ne muwunya. Kaakati mulaba tebikyabagasa, muzze ku social media kuvuma bantu, muzze ku social media kuvuma bantu. Ekyamateeka essula y'e18 olunyiriri olw'omwenda kyavaga nti bw'olimala okutuuka mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa, toyiganga kukola eby'emizizo eby'amawanga gali nga bwe biri. Tewalabikanga gy'oli muntu yenna ayisa, tewalabikanga gy'oli muntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we, newankubadde akola ebyobufumu, newankubadde alaguza ebire, newankubadde omulogo, newankubadde omuganga, newankubadde omusawo, newankubadde asamirira omuzimu, newankubadde mandwa, newankubadde abuuza abafu. Kubanga buli akola ebyo wa muzizo eri Mukama, era olw'emizizo egyo Mukama Katonda wo kyava abagoba mu maaso go. Muli ba muzizo, muli ba muzizo bajjama, muli ba muzizo bannyabo ne bassebo. Mwetaaga okutegeera Katonda eyabatonda, eyabawa omukka gwe mussa. Mutuule wansi mwebuuze, bwe kibanga obusamize butuufu, lwaki kabaka bw'atuuka okugattibwa tagenda mu basamize? Lwaki kabona ajjumba si yamugatta? Lwaki bw'aba akuza amazaalibwa ge agenda mu kyaki? Ekyo mutuule. Ate kati mmwe bakazi bano ne basajja batu terina abamanyi mu nsi. Lwaki kabaka mulamba gwe twandirowooza nti emmandwa zonna gwe zituulako, lwaki bw'aba akuza amazaalibwa ge agenda mu kyaki? Lwaki asoma Bayibuli? Lwaki tayita lubaale? Ekyo bwe mulikitegeera mujja kutegeera amazima, mutegeere nti bye muliko si bituufu. Olaba ne Quran gye twandirowooza nti yandibawagidde, naye naye ebagamba bweti mu ssula ey'okutaano aya ey'ekyenda. Quran ebagamba mu ssula ya 5, ate nga kino ekitabo kyandibadde kibawagira kubanga nakyo kyammwe kitundutundu kumwe, naye wuliriza bwe kibagamba. Essula ya 5 aya ya 9 egamba bweti 5:9 egamba essula ya 5 munsonyiweko mbadde mu ya 9 ate. Essula ey'okutaano aya ey'ekyenda egamba bweti, mutegeere bino, egamba bweti, abange mwe abakkiriza, mazima omwenge, ogwo omwenge omuganda gwe mwekamirira n'enjaga, ne mujja muvuma abantu, ogwo omwenge ogwo n'enjaga bye munywa ebyo. Kubanga tosobola kubanga tonywedde enjaga, emmindi ezirimu enjaga, nojja n'ovuma abantu mukazi gwe nga bw'ovuma. Tosobola. Omuntu yenna omulamu aswalako, naye bw'oba tosobola kuswala nojja n'ovuma abantu nga bw'ovuma bw'otyo, bw'omanyi nti ensi egenda kulaba, omuli bannyazaala bo, omuli abaana bo, omuli abakodomi. Eyo erina kuba nga njaga n'omwenge guno omuganda gwe munywera mu bita. Oteeka okuba ng'otamidde. Kaakati agamba bw'ati, abange mmwe abakkiriza, mazima omwenge n'ezzaala n'amasannamu ebifaananyi
n'obusaalo bulagula n'ebiringa ebyo byenyinyalwa bya mu mirimu gya sitaani mubyewale oba oliawo ne mulokoka. Kati ne bano bananyini kitabo ekyo kyabaganya okulokoka bakyayagala okusamira, bakyayagala okukuba kuzaala, bakyayagala okuba n'okufera n'okukuba ebitabo. Yensonga lwaki tebanaba kulokoka. Naye yo Qur'ani ekugambye olina kulokoka kubanga bw'oba tolokose ekyo kikyamu ogenze mu muliro gwa bwereere. Mu ssuula ey'okumi gye bayita surati Yunusu neetugamba bw'eti, essula ya 10 aya ya 77 10:77 surati Yunusu, suratu Yunusu egamba bw'eti, naye bannange oba bano abasajja ebitabo byabwe nabo babisoma. Egamba bw'eti, n'abagamba Musa nti mugamba amazima nti ddogo bwe gabajjidde, ddogo lino songa abalogo tebagenda kulokoka. Ekigaana abantu okulokoka, balogo baagala eddogo, baagala basige nga bakuba ebitabo. Genda okole okunoonyereza abasinga amatabo baani. N'oli yennyini ayogera genda omunoonyerezeeko ojja kumusanga bakagula ye ginoonyereza ojja kumusanga ng'era agweyo. Naye ndi wano okubategeeza osobola okukyusa obulamu bwo, osobola okukwata obulamu bwo n'obuwa Yesu Kristo n'abeera mukama w'obulamu bwo, osobola okutereeza obulamu mwannyinaze, osobola okuyambibwa. Katonda asobola okukyusa olulimi lwo, Katonda asobola okukyusa omutima gwo. Ekyo kikulaga ekiri munda. Bw'oba osobola okwogera ebigambo ebyo kikulaga nti omutima gwo gwavunda dda guwunya. Naye Yesu alina ekisa, asobola okuyamba n'akutereeza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kama akumpeera omukisa. Bw'ayagala okulokoka, bw'ayagala kuva mu ebyo eby'ekifere, ddamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, nkwebazizza nnyo okumpa omukisa n'empulya ekigambo kyo. Nsazeewo olunaku lwaleero okuwa obulamu bwange. Nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange ndokose. Weebale Yesu olw'okunjagala n'ondokola. Amiina. Gwazzeemu ebigambo ebyo, noonya ekkanisa y'abalokole ogendeyo osabe. Oba nkwira ku ssimu eyo gy'ogenda okulaba waggulu awo, ne Mukama agenda kukuwa omukisa. Mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe.